Mwasembera mama nga mulwadde ng'obulwadde buli bwe watugamba bumuluma ng'ali bubi so temwaddamu kumulaba. Tetugenda yo nnyo nkulya lwaki tetwogera ku maama amaziga gakujja. Kiki? Nanti njagala ku mukwano gwa maama. Kwanda bwe twogera ku maama amaziga gakujja olwogera kino nnyo ku maama nga amaziga gajja. Era banzijukira kale ebyansenga nga ebyo yankolera nga we yampisaamu ng'omwana we naye yafa nga tazadde mwana. Ngomisinga so wali manyi senga yakuzaala senga n'atuuka n'afa naye bwe yali afa yakugamba sinza akuzaala. Nsooka obali mu kuzino tulabe ziri mmeka. Kasente kaneeno nga bw'ogibazeemu emitwalo gino esatu olina bye wali weetaagamu at least nga ggwe oba okitegeera. Then n'akanaasigala onaayiya kale nga ggwe omukyala naye abantu kwe bali okwo bangi bakulowooza kwadde bakomentinga ku story eno nga bakulowoozaako. Kale ku mukutu Good Talent kwe tuli erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Tubagamba nga bulijjo nti musubscribing wonna busubscribinze ojja kuba ng'ofuna emboozi ez'enjawulo tukwata ddala ku bulamu bw'omuntu wa bulijjo. Newala tuyitayo okwo naye okusinga this year twagala tusinga ennyo okugoberera wano. Tera okugamba nti tofa wekka ng'olina ekikunyiga onkoonako Sonko Muhammad nembeera ng'ate nkutuukako. Ntumira ku bantu abatulabire UK, abatulabire Qatar, Saudi Arabia, abali e Kenya, Tanzania ne ku butaka wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Tukomyewo ewa Kansiime twakola emboozi emwagiraba eyasooka nga tukola obulamu bw'omuntu obwa ddala nga Kansiime ng'anoonya maama we byonna nga bye byali biri alina ebimutawaanya ng'omuntu naye bwe twagenda ennyo okunoonyereza n'abakulu be yabuuzaako nga tamanyi watuufu maama wawaali. Naye sinnafuna ssimu eri muntu yenna amanyi maama waali but the good thing tufunyeko abantu baffe abali ebunayira abalabe ku mboozi eno ne mwagala okubanga at least you share a word with Kansiime. Kansiime tuteekateeka omutwalako mu ddwaliro alina ebimunyigamuuko ng'omuntu namusuubiza nga nze tigenda kutwala mu ddwaliro nga tokutte mu nsawo zo ogugwo gujja kuba gwakugenda. Nja basabamu abatulaba nze munfuniriyo za kyamisana 15 zimumala tetusaba nnyingi nnyo so tujja mutwala mu ddwaliro bamukansolinge bamucekinga omusaayi bamukebere binana byana bayeetaaga era ndi mu intouch n'abasawo waliwo abasawo abavuddeyo kulaba nga batukwasizaako ne tukomyewo ewali ku house waava ne bagenda ne batenkanya obulamu ne bakola waliwo kye bayita okugeegenya ennyimba kye bayita karaoke abamu kati mumuwulira bulala mwamuunono ne karaoke kitegeeza nga nze bwe nkimanyi okuba nti Chameleone yayinza omumimbi oluyimba nojja n'olumayiminga ku stage nozinyamu abantu nebitambula bwe bityo naye njagala omuyitayo munda wano tujje twogereko naye. Tulina omwami eyaganye omwogera amanya asinzira mu ggwanga ery'ekkata eyaguliddeyo Kansiime ekyemisana namuwaayo n'akasente akagula ku lunch kamu romancing obwongo nga Kansiime bwadda mu mbeera so ennyumba gye mulaba emabega wali omuzigo gwabwe mwe babeera njagala muyite ajje twogereko naye then tulabe nga tetumuwa ekyemisana omwami omu kye yatuwadde ng'asinziira ekkata gyakolerera by'emboozi ya Kansiime. Okay. Nakatulabe Kansiime soko gye so twagala jangu yambala kawe nga tojje dem tubuze ku bantu baffe nga bwe twali buli oli otya bulungi obulamu bulungi kifaananyi kyaffe kiri kiriya John obulamu bulungi kiriya oli otya luli twalaba twakola emboozi nga n'amazigo okaabamuuko dere mwanjira gimwenyereke tumaze okufuna ku kyokumakya nedda bali mufumba tonaba kulya saawa zimeka ziri 7 fumba lunch breakfast onaba kufuna tonafuna ka breakfast amaaso nga gakumyuse kikiwa kubiddwa nedda obadde wakazuukuka badde n'akazuukuka twalina gye tubadde tugenze kukola ejjo mwina gye mwakoleddewo ejjo twakoleddeyo muyenga karaoke era again mwakoledde muyenga mubagagga olabika olinamu akasente gye mwakoledde akasente akawerako akasente si kangi
kikankade kati nti nenga kamugaso. Okay, sijja kubuuza nnyo bya kasenteko naye leero nyinamuko kasenteko nange embeera si ya mulembe gwe yali badde annyigayooko. Sina kale kugamba sente nnyingi Ninamu nga mmeka? 15. Ninamu 5 leero. Kigeza lenja tujja kulumeza ekifumando ziyinamu. Oba ziri zinakuwa lwize wategereka zokyayina. Zaali zagwawo. Zagwawo dda. Okay, kansiime. Waliwo abantu baffe batulabira ewala. Badde emboozi yo bagiraba nga bakuba ku magezi nga bakugamba omwana kati oyo kola. Olwo in fact neya commenting nga n'agamba nze nange simanyi maama wange gyali. Gwe tutulekanyiza. Simanyi maama wange nange gyali naye ng'omukazi olina okukola abasajja olina okubigenda ekitono. Olabe nti obulamu bubaawo ne yagambye ajje mutwalako akole obwakadamu. Mwenfuna omuntu ng'agala kufulumya gwanga kutwala obwakadamu osobola okugenda. Obwakadamu bwo bumanyi. Kadamu mumanyi kye bayita kadamu. Tobamanyi. Tobeera nkoko na simu ya smartphone. Yawatabiride naye amapeesa smartphone gy'onaabeera nayo koyi. Kati wangamba wakolako bwa house girl not sometime back. Kalwa ba house girl abakolera ebweru Saudi Dubai eyo musiza bakati bateekawo ekigambo bakita bakadama. So ne Uganda obukolebwa house girl era tuyinza okuyita kadama. Kati ogenda n'okolebwa house girl ogwe n'ekyanjero ekyebuli kibulina. Eno bale kola sogalo bali bakola sente mmeka gyekolebwa house girl. Mitwalo 5 buli mwezi nga bakuliisa nga bakusuuza bakuwa treatment. Kati ate bw'ogenda eri eno obadde okolera ate ayinza okolera eno obadde okolera emitwalo 5 gye wali kolebwa house girl era bayinza okuwa emitwalo ng'ameka nga 5 oba 8 oba akakadde olina ndagamuntu. Ebizibu ne problem babyegasse wamu. Naye kati wangamba waweza emyaka gy'abantu abakulu waweza 18. So wali batandika kugoba ku ndagamuntu naye bawo twamanyi abantu babaako okola ayinza ogamuoneka muleete eno akole bw'anaakola ampeyo emyezi ng'ebiri ansasula ezange then akole ezize. Then osobola okuyamba ku maama n'ebirala ebiddako. Baby omuwulizaako. Ali ati. Tali bulungi bankubiddeko ne baŋŋamba nti yagenda mu ffumbiro n'ayagala kale anywe caayi nga bwe bamanyi abaana. Wa myaka emeka? Ajja. Nga nagamba kati alina emyaka 2. Emyaka 2 ozanno nze mba nkyabijjukira njogera n'abantu bangi alina emyaka 2 kati. Yagenda mu kifumbiro ayagala okwefumbira caayi oba okwefukira caayi? Okwefukira caayi. Kati yagenda okwefukira caayi naye ya caayi najja. Gaali mazzi gali mata? Gaali mata. Gaali mata nti muyina ente wammwe. Kati gamwokya nnyo nnyo olususu lwavaako? Bangamba takyatambula bulungi. Ne luli yalinga atambula? Kati ate wafunye ebizibu bya mwana jjajja agezaako mujjanjaba. Gamwokya paati nnene nnyo. Simanyi lwa nsonga nange baŋŋamba nti yajjanga wano nga kuviira. Kati okutambula kuzibu. Ate jjajja ye agamba ati omuwuliza? Jjajja amuwuliza ye ali bulungi naye jjako omwana baagala 2,000. Omwana baagala kola ki? 2,000 omujjanjaba. Omwana baagala mujjanjaba no 2,000 ekiwundu mu ddwaliro. Kati gy'obadde onoonya jjajja omuweereze basobole omujjanjaba. Kati ate okuva lwe twakola story yaffe ebadde etambula tewafunayo ku muntu yenna yenna oba kuonako kasimu teba mami yakulaba oba daddy oba omuntu yenna nga yakulaba ku media ku mutimbagano? Nedda. Kati tofunangayo muntu yenna yakulaba ku mutimbagano? Sifunangako simu. Oba tebalina simu abe kati balina zino simu za kuseereza zino smartphone zino ngene yange ye njitaddewo. Tebaziyina. Kati olina plan ki? Twayogera ku ky'okugendako mu ddwaliro bakucekinga oli ready singa tufuna gap? Okusinga tubanga tugenze mu ddwaliro we waleetaze kukebera kina ki? Byonna ebyobulwadde ng'ebusiriimu ki olubuto oyo. Bakebera oba olina otuba toyina? Ekitegeeza olowoolereza olina kuwuliramu akasalala tolina kuwuliramu n'oyagala bakebere. Wangamba toli ku family planning lwaki weekendera ekyolubuto tuyinza obba oyinamu? Siri olubuto kyekikukula nsonga gyokuva lwenajja eno kasegatakangako n'omusajja. Okusinziira ku mwezi eri giwanyumiza nti wamala gwekugwamu kintu ekikugamba sooka weebake noyo buli gwolaba otonimbiyemu awo kyogamba gono muhawusa ntolinawo ka boyfriend wano kweri? Wano siinawo jako nti sho gyenkolera yajaali. Kusho gyokolera yajaali?
ogende n'okola eyo n'ofunayo ka boyfriend akakuwaayo 5 bwese akakuwaayo 5 oba okaagala ku mutima oba okusinga oba oyagala 5 ziri zesinga okusikasika njagala sente ezo kati kitegeeza just embeera yekuleetera nova ne ka boyfriend we kati abatulaba tuli ne kansi mpozi wagamba gwe kansimaani Kansime Jacqueline. Tune Kansime Jacqueline tuzze wano we bakolera ku house. Eno wansi ku kiteeno wansi eno bayitayo bamulo sisite. Kati tuli ne Kansime tukomyeyo kumukyalirako okwo tulaba ali mu mbeera ki. Then nga tuteekateeka okumutwala mu ddwaliro tugenda mugenda naye mu ddwaliro bamukebere byonna. Kati nga gwe nayo ko obulwadde obukulumu obukuchunyanga gwe nti waliwo obulwadde obunnuma bwe buti. Nedda. Toyinayo nti oyina omutima nti oyina alusazi oba oyinayo simanyi kaki toyinayo. Ekyo kyebalize Katonda. Naye n'okwongera okwekuuma Kansime obulenzi obukuwaayo 5 obwakana kajja kuwereba ekirwadde ate. Era ekirala tulina okwongera okwefaako nga gw'omukyala tolina bizigo ndaba leero osisi n'obba nga weesiiga akazigo n'obba nga n'eddagala ly'amannyo n'akasenya ng'osenya n'okuba nga weeyonya nga wabeera n'omutuvaamu katuko naye n'omuntu akulaba agalaba akawola nga kali decent somehow kitegeera twagala nnyo tubeere nga tulina omuntu naye nga bwe tukomawo okulabako tukusagwe naye nga twagala tugenda okukomangawo okusanga at least nga tukusanga nga like tulaba Kansime agenda akyuka obubiri obwa yero nga taddemu n'obwa red obwa NUP n'obwa purple nga asibye ne kawivu nga kigenda ekintu kyeyongera mu support kitegeera oba then olina okuyiga okusevingayo akasente kitegeera n'okunoonya osevinga naye sobola nti kwefaako ng'omwana wange mulwadde oba kuba bulungi oba kulya ng'ekingi nti omwana wange akyeri ali mulwadde ankubira essimu ng'ali mulwadde sobola bikola asobola okweresa ekisigo n'enjanjaba omwana wange bwotyo bw'okola okay kibi kati tata omwana yito kyamuwulizaako wadde completely ye agamba tazaala kati omwana wanaakula ng'akubuza taata onaamugamba ki omwana aba akuze aba talina buzibu kasita aba akuze aba talina buzibu anti ajja kubuuza taata nga naye woonoonya maama kuba nawe onoonya maama taata yakukweka maama kati naawe omwana ajja kubuuza maama taata aliwa ng'omugamba ki nedda taata kale gamba teyankweka nnyo maama naye ffe ngaffe abaana twezuulira ffekka bw'okula nga gwe omwana genda n'onoonyako bazadde be naye bwambuuza nti taata aliwa era mutwale wa jjajjaawe ye bazaala kitaawe ne mutwala era nga bw'azuula amazima ng'akuze azuula amazima ng'omuntu omukulu naye leero nkusanza at least toli mu maziga nga oli bulungi bungi ku nnyimba kyezisinga okukunyumira wagenza okukola karaoke nga nnyimba kizotera omayiminga gwe nze mayimu yakala spice sirire juda and shiba kwata bulungi kati dazina somanyi omukuba lwaki tonyimbiramuko kalejulaako waliwo abantu abatulaba leero nkusanze sire twagala leero tubeere nnyo mu maziga toli mu maziga osobola okumpako kalayibu ka spice era nsobola okayimbamu empaamu naye kapa kalayini kati ninnyo mpuliddewo ne Nina Rose wano abayimbi bangi mulinawo n'abayimbi wano si bayimbi ba dansi wana naye asinga obba mukwano ogwo wano mu house nze wali omuwala mutoola omunange kunajja naye bamuyitaani bamuyita Sheira mutoola munno omwajja naye okuveera eyo saidi zeeyo najja naye just nga bw'omanya abawala najja eno n'akugjayo n'oli n'amugja mu kifo kirala ne musinkana naye kati omuntu alaba abeera ali eyo singa bakugamba nti baako kyoyogera ng'osaba bula yambi eri omuntu oyinza mugamba ki kyenyinza omugamba omuntu yenna ndaba njagala nnyambe akale bannyambe bankwatireeko janjabe ku mwana wange mwana mitwalo 2 ebakusabye teza funa omuntu n'akuweerezayo ekyebiri wano aba akuyambe ku ky'omwana kiba kiwedde ekirala njagala nnyo kuyamba famire yange abeere nsanyufu ate kati gwe nga oba kiki oba weetaaga nga ggwe kyenetaaga ekinene nnyo famire yange weba nga nsanyufu nange no mba ndi musanyufu kyenetaaga kyonna mba nkifuna
naye kyensaba mami wabanga gyaleeyo nga ndaba yasaba ajje bambi anoonyeko mami ane maama w'omwana ono n'abalaba omwana ono nga mumumanyi maama gwe buzibu yagamba nti embeera mweto kulaba ng'ali bw'ati maama wabula taata yasooka okukweka n'amala n'akwezuulira ye ne muganda we n'ate maama mwasembera maama nga mulwadde ng'obulwadde buli bwe batugamba bumuluma ng'ali bubi so temwaddamu kumulaba tetugendayo nnyo eyo nkulya lwaki tetwogera ku maama amaziga gakujja kiki nanti njagala ku mukwano gwa maama kwanda bwe twogera ku maama amaziga gakujja olwogera kiro nnyo ku maama nga amaziga gajja edda banzijukira kale ebyasenga nga ebyo yankolera nga we yampisaamu ng'omwana we naye yafa nga tazadde mwana yampisa ng'omwana we era nandabirira bulungi nampa mu mukwano gwa maama kati ogwo gwemiisinga so wali omanyi senga yakuzaala senga n'atuuka n'afa naye bwe yali afa yakugamba sinza wakuzaala taata n'akukima n'ozuula maama oba embeera ya maama tiwasanga maama ng'ali bubi nnyo ng'obulwadde bumuluma ng'ali mu state efa oba bijjukira ne bikuleeta amaziga nabyo mbijjukira era naye esinga nnyo okunyuma nti namulaba ng'ali bubi era ayogerako naffe naŋŋamba ekyamujja ewaka emanya ebyaba fumbo beekubamu awo ne taata n'ava ewaka n'agenda bannaye bwe tuba tusobola okufunayo kansala ow'amaanyi asobola okuyita mu mbeera ey'okukansolinga nozza omutima gw'omuntu omwana ono bwe twogere nnyo ku maama we akaaba amaziga misinga omukwano gwa maama tomanya olwo maama betusanga ku nsi kati nga bw'olaba ssenga oyinza obbeera eyo ng'olaba emboozi eno ng'osobola okujja at least notuwa ku kakansoling somehow nga tugenda ofuna ne kansoling ey'omu ddwaliro olwokusatu olujja tugenda kwogera ne manager tukole programu ng'obudde bukyali bangambye essaawa nga 5 kuba lero mpise ku ddwaliro tugende mu ddwaliro nga bakukebere bene tulaba at least ng'odda mu mbeera naye asigwa asembayo bulosharinga ekikuluma n'abantu bano abatulaba especially abantu baffe bano bijja kutereera with the time ukitegeera gezaako bba mu gumuze ndaba abantu bangi jonna gye nabadde abaana babonaabona ggweeyo kale ate gwe okyali somehow ate kasita oba ng'okyali mulamu yongera okubeera omulamu ogezeeko okwekuuma weefeeko ng'omuntu olabe ng'obeerawo obulamu bujja toli wekka naffe bwe tunaba kola interview naffe tulina ebizibu naye lwakuba teffe byaffe tuyinza kubyogera mu kamera teffe twagala at least tusharinge n'abantu abalala so okay nina omwami yali ekkata mwami musiraamu yampeereza ka message aganya okumwogera amannya omwami oyo n'angamba nziye nkwetera akasente olwo wali weetaaga okubaako byogula nga mwe abala mwina bye mwetaaga so onyweyo ne kasoda n'angamba nziye nkuye ekyemeka kyesatu omwami oyo yaweereza in fact emitolo gyabadde 5 naye wali we nali nkuwa omutwala nekuba ne kamera person nemuweeka 5 so n'agamba ojja gulayo naawe effuta lya piki ne kamera person naye omunyigeyo koko n'aba omunyize then omwalo omutwalireyo ekyesatu ate si ekyesatu ekyo anywe kasoda ka 15 kati ziri zisigalawo wabyogera saagala biddamu byammwe bya kikyala zikuyambeko olabe simanyi soko bali mu kuzino tulabe ziri meka so akasente kaneeno nga bw'ogibazeemu emitolo gino 3 olina bye wali weetaagamu at least nga ggwe oba okitegeera then n'akanaasigala onaayiya kale nga ggwe omukyala naye abantu kwe bali okwo bangi bakulowooza kwadde bakomentinga ku story eno nga bakulowoozaako soko nayegenza nekonaaba olina oba kosoka kusindikirako omwana yatere kale kati gwe gwamanyi nga gwe omuntu naye ffe tuba ba messenger so nkugambye yaweze emitwalo gyabadde 5 n'abake n'agamba tukweteko emitwalo 3 nali kukamera naye tunaaba tumunyigayo okwo oba aka green natufunayo ekefuta then obulamu butambule naye abantu bakulowoozaako kitegeera beera strong
buli kimu kijja kuggwa oba kitegeera bwekina kisobose ojja noonya wano LC wetandika ogoba ku byandagamu tomanya tufuna omuntu ayinza okutwala ayina okulata obulamu ne beera nga bukyukako tonywamu enjaga si nnungi nkwegayiridde weekuume nze kyenkukuutira bw'onaabaawo ng'oli mulamu at least ojja kaaba amaziga osobola okukuba omulanga gwebeeko gye gugguka naye ate bw'onaabaawo ng'oli mulwadde oba ng'ovudde mu bulamu bw'ensi ojja ba tokyasobola kukola ki gwe ojja ba tokyasobola kwogera kitegedde mukwano kale omwami yaganya okumwogera amaanyi asobola okwata akasenteko kano kati so mwebaze neyanziza nnyo ssebo neyanze okay. So abantu baffe abatulabira Dubai, Qatar, Saudi Arabia muli bangi kwe muli twagezaako kumentioninga amannya g'abantu abamuwala ogenda bannaki Jase Angel Queen Namubiru bangi gengezaako okujjukira nesobola beera nga malayo mannya gamu mwenna naye mwongere okubanga mutuwa ku magezi okutuwabula n'ebirala n'ekirala bannaye mutandika okulanga naffe mulete business tulange sente zimuna mutuwadde nga tulanga zigenda tuyambako nnyo okulaba nga tutuuka mu bantu ab'enjawulo abalina obwetaavu obwekitegeera kubanze enkalubizibwa nnyo gamu muntu tibanange mutu mbanyanga nnyo nekola story n'ogira obulabi n'oyamba ku muntu tubikola tuyagadde kwogera tukwogera n'oba yagadde okwogera tujja abantu tulina okuba nga video call nga nze okulaba omuntu nenkuba video call n'omulaba ne tubeera nga tumupasingira kyoba otuwadde okubanga tutukola kya tokubanga tumwe erinnya lyange nze Sonko Muhammad olina kwetugambayo tumaliza nako erinnya lino ndyerabira kansiime ddala wagambye ani Jacqueline okay yeah kyeŋŋamba mpadde sente mwebaziza yebale ndowooza njatandikira wano okay kale tuyinza obutasukako olunaku olwaliro katukute tukulabe bagala kutwala ku shokola negeza kwongera kubanga weekuuma obeerewo wangamba oli mulokole kanisa weeri kumpi beera ng'osaba obulamu bujja kubanga butambula mpola mpola so wano oyinza obutasukako olunaku olwaliro erinnya lyange nze Sonko Muhammad Chris the Crown yabeera emabega wa kamera mwongere okutugoberera mutufollowinge mutulayikinge manager Professor Rico Kaliba kyalo nalwa bamuweerezaayo akasente ka treatment n'omwana we ate naye angambye mulwadde mwana mulwadde yeetaaga emitwalo ebiri ate akasente ke bamuwadde ke bampadde muleetere katini naye ye kaakaterenkanye ng'omuntu naye baŋŋambye manager akuuma ku baana bano bakulowoozaako so time esanga we n'abanga etuuse bayinza okuŋŋamba manager mutwalireyo akasawo k'obuwunga oba k'omuceere nange njabba ninawe essanyu nga ndaba profesa wange eriko nga balina kye baako naye tujja bamenya twongera okukufuna mu programu zaffe ez'enjawulo naye akasente kano kamuyambeko mpola mpola ate nga tulabe kigenda okubeera nga kikola ki nga kiddako abeetaaga badansa manager waffe gy'ali ajja ku kifo n'abeera nga yeetaaga badansa ne basanyusaamu abantu baawo era onkonako kasimu ne kupasinga direct wa manager ng'erawo mukulu lake nga bwe yakoze so atakumira mpeera abankumira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu